أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. abatuliriza n'abatulaba mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala Naam, atuwangazizza okuva ku jjuma ewedde n'atuusa ku jjuma eno. Jjuma ewedde twaliko wano katono nnyo. yes sir. Twakawonga tutandise okubeera nti tukeereya nnyo okuziika abafu. Kyali kyakyukakyukamu katono, naye ate kirabika nga tugenda tuddayo mpola mpola. Omuze gw'okulwawo okuziika gulabika gugenda gutulemeramu. Ku luno puroguramu yali etambula bwe gwatuuka mu kusonda ssente, awo ebintu ne byonooneka, ne bituuka ku nkomerero eno naye ate ne byonoonekera ddala. Simanyi kiki kye tunaakola, naye nga tetugenda kkoowa kujjukiza bantu nti okuziika kusaana ne kwanguyirizibwa. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatugamba dda ky'omufu ye kasita afa atandika okulaba gy'alaga. Kati Idi yafa kusolatul isha kusaawa 2 yes n'obudakiika ndowooza obwali buguddemu weyafiira. Kati essaawa eyo omwoyo gwe lwe gwaggyibwamu atandika okulaba gy'akola ki, gy'alaga. Era Allah amulaga ebifo 2. bw'aba ng'agenda mu jjana asooka n'amulaga ekifo ky'omuliro, n'amulagayo n'alaba kubonaabona okukola ki, okuliyo. Then n'amulaga kiki, ejjana. N'amugamba nti Allah kiri ekifo ky'olabye eky'omuliro. Right? yes Allah akikukyusirizzaamu bw'aba ng'abadde mukozi wa mirimu mirungi. Akukyusirizzaamu, tagenda kukuteekayo wabula agenda kukuteeka mu bantu ba mu jjana, era ogenda kubeera mu kweyagala. Kati omuntu oyo bw'aba ng'alabye bw'atyo ng'agenda kubeera mu kweyagala okuva eyo essaawa gy'afiiriddemu, aba agamba abaki, abaziisi oba mmwe abasigaddewo, kaddimuuni temunduyisa, mugire tugende, muntwale ntandika okweyagala. Kati ffe tubeera eno tukyali mu pokopoko, twogera kino, twogera kiri, tuleetawo kino, tuleetawo kiri, tuleetawo byakusesa mu kuziika. Y'oli nga ali muki mbeera ya bulumi. Lwaki munkeereya? Hadiisi eyo bwe tunaagitegeera tujja kwesanga nga abantu tubanguya okubaziika, naye tukyagaanye okukola ki, okugiteeka mu nkola. Era Rasulu sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi eyo n'atugamba nti bw'abeera nti abadde ate mukozi wa bibi era atandika okukola ki, okulaajana, n'agamba ndagawa, muntwala wa, naye agamba nti
Rasul sallallahu alaihi wasallam agati muba mwejjeeko ekibi ne mukiteeka gye kirina okukola ki okugenda. Naffe tubeera mu kujaganya mu kukola kutya aziifu okufa kw'oyo kubadde kwa ssanyu ate nga kubadde kwa nnaku. Eyo mbeera si nnungi. Twatuuka ku nkomerero, omukolo gwafuukira ddala politiko. Abantu ne beerabira eby'okuziika era abaali batudde eno mu bantu nga buli muntu ayomba buyombi kuba twagenda kuziika ate ne twendinga kulonda kulaba ani awagira. Tekyali kirungi era abantu bangi nnyo tekyabasanyula. Tekyali kugamba fundraising yandibadde nnungi kuba tusonda ssente zaki z'abamulekwa abasigadde awaka. Kyandibadde kirungi naye ate bw'okireetamu ebirala kusesa kukola kutya kiba kigenze mu ngeri ki si nnungi. Sheikh Lutu Wandera alina bw'akola omukolo ogwo eddakiika nga 10 ng'agumaliriza era nga nekyemwagala kiwedde. Era walaba Sheikh Songolo bwe yavaayo mu ddakiika 5 yasobola okusonda ssente z'ayagala azizza wali nezibeera nankani. Kwegamba tugende nga tuyiga tujja kubeera nti no tukyusa ku bintu naye ebigambo by'okusesa obusesa mu bantu abagenza okuziika tebibeera birungi. Ekyokubiri kyenjagala okwogerako nakirabira ddala n'amaaso gange era nkirabye emirundi mingi nnyo mu bitundu naddala bino ebyawano bye tulimu. Nakeerayo ku makya saawa ez'okuziika nga tezinnaba kukola ki kutuuka ne ŋŋenda ne ntuukayo. Alhamdulillah waaliwo awo meetingi zigenda mu maaso ani ezo sijja zoogerako naye kyenjagala okwogerako nkirabye nnyo ndowooza si eno yokka n'awalala abantu bwe bafiirwa batono nnyo abeefuga okusinziira ku nkola ey'obusiraamu. Otegeeza ki okwefuga? Okubeera nti bajjukira kino kye tulina okukola. Ffe abagenda okuziika oba okulaba abafiiriddwa n'abafiiriddwa. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza nti omuntu bw'aba afudde ffe abakkiririza mu busiraamu tetumuteeka ku disipule tetumuteeka ku ki ku disipule kyabeera awo ti buli muntu yenna kyabulambuzi agenda wali kumutunulako. Abantu abafa bafa mu ngeri za njawulo nnyo ebifaananyi byabwe bikyuka abasinga obungi. Kati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu njigiriza ey'obusiraamu n'atuyigiriza nti omuntu bw'aba ng'afudde
tabeera awo kulabibwako buli muntu yenna, wabula alabibwako ab'eŋŋanda ze abamuli okumpi. Abamuli ki? Okumpi be bateekwa okubeera nga bamutunulako. Kati nga Sheikh Eddie yali afudde accident, definitely yali ayina ebiwundu ebyamutuukako and so on. Naye bwe ngendayo awo ku makya, of course abantu abaatuukanga naddala of course abakyala, sijja gamba nti naddala, wabula abakyala buli yeyajjanga ng'akuba mulanga balabe nti naakoze eki, atuuse. Kuba kyekikubye emiranga, oli ava eri atambula asirise, naye olutuuka mu lujja bwe n'asumulula omulanga. Buli muntu yenna aliwo ateekwa okumanya nti gundi atuuse. Bw'atandika omulanga ogwo agenda bugenzi wali mayiti, olutuuka wali ennyumba kati nga wano yakusinga ennyo yali ejjudde bakyala. Kati bonna nga batandika bakola ki? Batandika emiranga ddala gyennyini nga baddawo bakuba miranga. Ekyo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakitugaana, niyaha okuba emiranga mu kufiirwa tetukkirizibwa ng'Abayisiraamu. Kyawukana n'amateeka gaffe. Si ekyo kyokka, wabula hadisi ezimu ziga kikosa omufu. Feno tukuba tumiranga ate eri ye naye ali mu kulumwa. Bano banjagaza ki? Eri bamuteekako emisango, naddala bw'abanga yakikkiriza nti abange nze munkubiranga ku miranga. Emisango eri gimukola ki? Gimuwandiikibwako. Feno tulaga nti tuli mu kulumwa, naye ate naye eri ali mu kulumwa kwa njawulo, nga tuyinza n'okugamba nti oba baba bamukubamu na kibooko. Naye ekyo kikola ki? Kiri komoni nnyo mu bantu nga tufiiriddwa. Kiri ekya disipule, abantu bateeka awo mayiti. Buli muntu yenna atuuse agenda bugenzi kutunula ku mayiti. Okiraba? Buli muntu agenda. Ku luno nalabira ddala layini ng'abantu basimbye ki? Layini bayingira omu buli obwo bafuluma. Neŋŋamba subhanallah, kino ekintu kiva ludda wa? Ate ng'abasimbye layini si kugamba nti si basiraamu, wabula abasiraamu n'abatali basiraamu bonna nga bali mu ki? Mu layini bagende balabe ku mufu. Era buli muntu agenda okuwummulamu bw'ati, awummula amaze kulaba ku ki? Ku mufu. Ekyo kiteekwa buteekwa bannange abampuliriza. Gwe agenze wali okubeera nti osaasira banno, leka kweteeka mu kubeera nti ate ogenda kulaba ku mufu. Era otuuke na wali osabe nti abaye mukole ki? Mutubikkulireko. Era bwe bageza ne bagibikka, Allahu akbaru kabira, ebigambo ebyogerwawo biba bingi nnyo. Nakirabako twali tugenda ono omuvubuka eyali ow'enjiri
omuvubuka omuto eyafa myaka giwezeewo ndowooza yafa ne Sheikh Habib owawa owa Palisa bafiira mu accident wano kakolo na si kakole ali eri ku luguudo luno lwaki olwa ogende Kampala wakava enabbowa bwoti awo abafiira awo Habibu n'omuvubuka mwerabidde erinnya bafiira mu accident kati bwe baamale kubanga Habibu bamutwala eyokeewuwe ono yali w'e Buganda ne bamuleeta ku Masjidi Nuuru wetwamukuumira ne tumutereeza era wetwamujja ne tumutwala okubanga tumuziika kyenjagalamu bwe baamuleeta ku Masjidi Nuuru buli yenna eyawuliranga nti afudde omuvubuka oyo olwokuba yali komoli nnyo amanyikiddwa yali daayi mulungi nnyo buli muntu yenna nga adduka kugenda kulaba ku muntu oyo yayafudde okutuusa lwe twaga nti bannange nedda muggalewo wano wali we bakuumira abafu muggalewo okuggalawo lwali lutalo kulwanagana n'abantu naye kutuusa lwe twakola ki lwe twaggalawo abantu baga nti abaye ffe tetubeera mu bantu bakola ki balaga bafudde era bakikkiriza wadde bakikkiriza mu bulumi bwa waggulu nnyo naye nga kyenga nti buli muntu eyavangayo eri ng'ayagala kutuukira ku mayiti tulaba nakati kikyagenda mu maaso ndabye abafu abawerako naye buli muntu ava eri ayagala agenda alabe mbeegayiridde abawuliriza bw'oba nga toli mu bantu ba Luganda ba muntu ono afudde togenda wali kubeera nti oyagala kulaba mufu era tosaba nakubikkulirako gw'obadde omanyi y'oyo yennyini yafudde kkiriza nti ekifaananyi ky'omumanyiddemu kikyekyo kyalimu erinnya lye likyuse togenda wali kudimandinga timumbikkulire era natuuka wali emiranga gyali giyitiridde netubalirizibwa n'omusiraamu omu netuyingirayo tubagamba mulekerawo emiranga era bwe nagira bwekyo ne baga nti tebamugira bwe bati mumubikkeko si buli muntu yenna nti ateekwa kukola ki kumulaba obukosi bwe nali nkyaliwo bamubikkako nkakasa nti bwe nafuluma bwenti tebazandika kubikkula naye ekyo kyo njagala abalabi bennyini bano abafubutuka eno nti bagenda kulaba buli omu yeefuge yennyini amanye nti amateeka gakwata ku nze Rasul sallallahu alaihi wasallam be yasomesa bali ti omufu alabibwako baki baluganda be siri mu baluganda vaayo dda wali wonna w'oyagala oba okaabira amaziga go naye togenda kubeera wali mu kukola ki bano abafiiriddwa bo sijja baneenya nnyo kubanga bangi nnyo bwe bafiirwa ate kugamba babulwako kontro yonna naye ffe abantu ffe nnyini ffe tuba tujjukira nze tebanzikiriza kulaba ku mufu ono sijja genda tebanzikiriza sijja genda bwe tunaakikola bwe tutyo tujja kutuuka ku kiri kye twagala ky'omufu tebamukola ki tebamuzzaawo kumulaba kuyomu asigaza ekitiibwa kye nzijukira Allahu akbar Hajali Boto wa Musaasiri bwe yafa
era naye abantu baali baagala nnyo buli omu agende ng'akola ki amutunulako twawalirizibwa mayiti ne tugisibira mu kisenge nga buli yajja mayiti tagisangawo mu ddiiro era miranga gy'asobola okubeera nga gikkakkana okuba nti si gy'amaanyi nnyo naye wanyekyoko ogenda okulaba ng'abantu buli omu ate boogezaako okubigaana baganda naye nammwe muyitiridde obutabuliiki si butabuliiki si kiki wabula kwagala kugoberera nkola ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu kuziika ekyo nakyo nkivuddeko nakugambye nina bingi nnyo byenjagala okwogerako. Yes, Doctor.